Atusirike. Bwe wabaayo omuntu gwe mmanyi engeri gya operating kale bannange mmanyi Museveni bwa operating. Katusirike kasita weetuli wano. Impunity gye mwalabye mu kulonda ne by elections ezigenda okuddako bibi ne biri emabega w'emizindaalo. Ba Museveni bakooya akalulu. Bakimanyidde ddala tebalina kalulu. Tebakyayagalira ddala genda mu kalulu, baagala bakutunyiye, bagenda kuleeta ekiteeso mu palamenti. Okulonda kuyina amakulu. Bakidibeyitingeko bakimalirire mu referendum. Babba akalulu bagambe nti bannayuganda bakooye okulonda. Bajjewo okulonda. Buli lwe wabaawo okulonda mu kugendemu. Buli wabaawo okulonda tukugendemu tukole statement. Naddala mu kiseera kino nga president tannaba kukomawo. Bwe wabaawo by election ne bwebaawo nkya mu kitundu kyonna mudde eyo. Gaddafi yabagamba tugenda banyi ya politics. Bakooye okulonda baagala bateekewo embeera. Bagende bakole gundu bagambe bannayuganda bakooye okulonda kutisa abantu, kusibisa abantu, simanyi kwonoona ebintu, gundi yafuwa, bagambe okulonda kuvuddewo. Tetugenda kuva mu kulonda. Owulidde ebiri emabega w'emizindaalo. Baagala kukireeta bakidibeyitinge bagambe eyo nsonga ya ggwanga yonna tugende mu referendum. Oba bakikyusize wali ku kulondera mu palamenti tudde mu simanyi mu biki parliamentary elections. Nga tulonda ba MP bo ne balonda president. Why? Kati bakiwulira. Temukoowa kulwanirira ggwanga Uganda. Joe Museveni yabadde ayogera yatulaze nti ne struggle yaabwe yali mu phases. Yatugambye ajjukira mu phase 2 eya struggle. Omugenzi bwe yapama ku buliri. Museveni ne mukazi ow'ebudde oli n'okamala. Bino ebyera bye bagamba mbu nno lead of opposition bagenda mujjawo bamugjewo. Ffe tetwalona lead of opposition. Era ekyo tetuddawo kukidibeyitinga kitubuza otulo. Ffe tetwalona lead of opposition. Tetwalona lead of opposition. Museveni ne bweyagala okulangirira single party politics. China eri mu single party politics. Simanyi n'ensi gyendala. Langira single party. Uganda erimu ebibiina ebi. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa full stop. Gwe bw'oba ojjawo lead of opposition mugjeewo. Olunaku lwe bakuba pulezidenti wa oyo Ssemujjunganda lwakuba pulezidenti amagulu n'agamenya Ssemujjunganda ebulindo ng'ava ebulindo. Bannayuganda baali bakyajinze ku ddwaliro ensambya ne Uganda yonna ng'abantu batandise okukuma emipiira. Ssennyonyi oyo ye yayimira n'agamba bannange munkakane. Nedda Ssennyonyi mumugjeeko. Mumugjeewo lead of opposition tubeere nga tetulina mutwe. Kubanga n'ebya leadership ebyo bitusiba mu ddungu. Mugjeewo lead of opposition. Kubanga abo be boogera ne tuwulira. Be bajja ne bagamba abanaye mukuume emirembe bannange mukuume emirembe. Ku olwo omuliro gwali gutandise okwaka ku ssaawa emu ey'ekiro. Twali tusula ku kkubo. Ani ajjukira ebintu ebyo? Ssennyonyi ye yafuluma mu ddwaliro n'agamba bannange Uganda mwenna mukakkane. Mumugjeeko, mwe mumugjeeko. Tusigale nga tunyigirizibwa nga tetulina mutwe. Ate onoovunaanaani? Onoovunaanaani? Wayiswa Mufumbiro ne Ssennyonyi awo wennyini ebulinda we bakubira pulezidenti amasasi ebbomu mu kugulu. Amayinja ne gavuga, abapoliisi ne badduka.
Waiswa ye yafuluma n'agamba bannange muteke wansi amayinja. Abaana ne bateeka wansi amayinja. Mujjeewo leadership yaffe mugijeewo mujja kakasa. Mujje kubanga abo bwe balondebwa nga baffe kye boogera tukiwulira. Bwe bagamba nti musirike tusirika. Waliwo ne bye tutya okwogera ku lwabwe. Era mulaba nnyo wano nga ngamba ha kanveeyo eyo. Mubajjeewo. Tewacha Museveni takyalina solution mu politics wa Uganda. Kati revolution eri yennyini okujjawo leader of opposition kitukolera. Mubajjeewo, mumujjeewo ate munaavuna nani? Mumujjeewo twoche ennyumba z'abenaare ku byalo, no one to blame. Mumujjeewo mubageteeka byonna nga bwemwagala bikola mumujjeewo. Mujja tegeera nti abo nabo babadde batutuulidde kubanga bwe boogera tuwulira. Bayibuli gamba nti omusumba omulungi endiga ze ziba zimumanyi nga naye azimanyi. Bw'aziyita ziyitaba. Nnyina muganda wange yakulira embalala eyo. Naye ye bw'aba alunda oba ayina embuzi n'ente, ye bw'aba alunda ebintu bye olubigulira ng'atambula bw'ati. Byonna bisimba musululu moja, endiga, embuzi, ente, kasatula bw'ati nga zimanya zigenda kulyawo. Bw'atambula ye muntu gwe nnaalabye alunda ente ng'azikulembedde. Tasemba mabega. Agenda ku buli nte ye ne waba ayina ente 10 n'ateekawo omutwe bw'ati, ente ze ne zimukomba bwetu ne zimukomba omubiri ne zikola bwetu ne zikola mwebyo. Buli lwe zimuwulira zimugoberera bugoberezi. Oli omulenzi alina ati wente. Olusuulwe kasatambula bw'ati nga zimugoberera. Ayogera bwogezi nazo. Kati abo tubadde tubawulira nnyo. Mujjeewo Ssennyonyi. Mujjeewo leader of opposition. Ate mutuyambe mu mujjeewo wiiki ejja. Temugenda wala saagala mu kisanja kiri natesimanye yateeka liba litandikire lino litandikirewo kati. Litandikirewo obwa leader of opposition mu buwe Kabanda. Tewakyaliyo kintu n'eki kye muyinza kutukola basajja mmwe. Anti mwe kati obwongo bubali simanyi ku 4 billions muzitwale. 4 billions muzitwale. N'ekifo mukitwale. Mulabe. Mutumanyira. Olwo tubegayirire. Olwo tubegayirire. Debate n'ebirala byonna ebikyatambula mukyali mulimu. Tikyalumbu yoyo yayogera ebigambo. Tikyalumbu yalina ekintu kyayogera n'agamba. Lwakuba bwe yakikuba kirabika kyavaawo ne bakiza mu fomati endala nkiraba kati. Yagamba Munyagwa aweereddwa ssente okulumiriza Besigye. Mukimanyi nti ebigambo Munyagwa byayogera alumiriza Besigye newankubadde teyagenda mu kkooti kumulumiriza. Kale tukkiriza kituufu Besigye bamusibira bituufu. Naye omusajja yeerwanako agamba ebintu si bituufu nze saabikola. Munyagwa agamba bw'ati. Essimu gye babbira ku Kavule ne bagitwala ku Ssemwayi ye yaleeta ebizibu kubanga byonna byali omwo.
kitegeeza Munyagwa ebyali bigenda maaso abimanyi byali bituufu. Tikyalumbye yayogera ekintu ekyo nti Munyagwa agenda kulumiriza Besigye. Gano labe interview Munyagwa zaakola ne Kasuku. Munyagwa awolereza Besigye oba alumiriza Besigye. N'atuuka okufumba ekiboozi. Mbwe essimu ya Besigye yabulira mu office ya president. Ne bagitwala ku Ssemwayi. Awo weewaava ebizibu byonna ne bamugoberera mpaka Kenya ne bamukwata ne bamukomyawo. Kitegeeza kye basibira Besigye kituufu. Munyagwa akolerani. Munyagwa akolerani. Munyagwa akolerani. Munyagwa awolereza Besigye alumiriza Besigye. Nabuuza Munyagwa. Munyagwa yagambye abaana ne batukakanako okutulumiriza mbuno ffe tukolera Museveni nga Museveni abawa ssente. Okay. Nabuuza Munyagwa ekibuuzo njagala kinyinyonyo. Kasuku njagala otubuulize Munyagwa. Munyagwa emikono yagijjawa ejamuwandiisa ku bwa president. Munyagwa emikono yagijjawa. Kubanga emikono egyo gibeerako omuntu ekisooka abamulonzi abanendaga muntu. Emikono gye yaleeta giba gitya emingi okusinga obululu bwe yafuna. Okimanyi nti emikono abaawa Munyagwa emikono ate tebaamuwa kalulu obugalo. Munyagwa akolera Museveni kubanga era NRM ye yamuwa emikono egyo. Munyagwa yajjawo emikono nga teyasobodde ekibiina kye tekyasobodde nakusimbawo gundi wali ekalangala. Talinayo structures. Asobola okuba nga alina emikono ekoboko nga talina mikono ekalangala we bawuliriza olulimi we bawuliziganya olulimi. Ayogera Luganda ekalangala boogera Luganda. Si bakenyi. Abakenyi beeri mayuge simanyiwa erimu eri. Abakenyi baali baagala bateeka kalangala sese. Ani ajjukira secretariat eyo. Bwe twabakubba sese ne babatwala e Busoga. Nze soogera kintu nga sikimanyi bakulimba. Emirongooti gyange gy'amaanyi okusinga egya MTN ne Airtel. Eja Uganda Communications Commission. Njagala Kasuku otubuulize Munyagwa kana kantu mukawe Kasuku. Lwaddamu okutula ne Munyagwa ku seeti amubuuze. Lwaki emikono mingi signatures emikono gye yatwala ku Electoral Commission mingi okusinga obululu bwe yafuna yagijjawa bani abamuwa emikono. Yazimbye ekibiina nga ye munnabyabufuzi omukuukuutivu. Lwaki teyasimbyewo omuntu ekalangala? Ekibiina kye lwaki tekyasimbyewo? Honorable Mudeke Kawune twamuvaako ye yabulwa emikono. Kakati buloga nganze nebaza Mukama kuba saaso kuba kakati nsereka nsinga ki nsere ku buloga nange ndi buloga. Mbuno Luzungu, can you speak the English? Can you speak English? Kasuku bw'otubuulira y'ekyo ojja kuba otuyambye. Bw'omubuuza ekibuuzo ekyo va mu by'okusiniikirizaawo ebinyo nomusinikasinikaawo ebitalina makulu. Buuza Munyagwa lwaki emikono gisinga obululu bwe obungi. Kale njagala okukukulumira ennyo abantu abatusooka mu byobufuzi n'abakulembeze mwenna abali mu institutions ez'enjawulo. Mwali mwataaminga ekintu buli omu gyali agamba tetulina buyinza ate temuvaawo. Lukwaga abadde ku sitowolo banne tulina buyinza. Sina buyinza. Kyokka tavaawo.
baropu kye babaddeko era banaye senga tubadde tetulina buyinza senga tufuna obuyinza ekifo ekyo ky'oba olimu akatini akalimu kakozese olabye essennyonyi bwajje obuyinza n'amaanyi mu bwa loopu olaba ate akati bwe batulaga nti loopu wa mutawaana nnyo kati tusooke tumukyuseemu tumutwale naye ababadde mu kifo ekyo bulijjo batugamba ffe tetulina buyinza era ffe kasita twogera naye ate tuba tukomyawo tetulina buyinza naye loopu asobola okuyimiriza enjuba esese enjuba netatambula tagenda esese naye ababaddewo ebbanga lyonna batugamba tewali buyinza kifo kyakutuusa mukolo Lukwago n'abeerawo okusitewo olwo ng'atugamba ekintu ekyo talina buyinza talina buyinza emyaka ne gitambula nga n'obutono obuliwo temubukozesezza mmwe mutamanyi byakukozesa mmwe mutamanyi bwe babikola mmwe kizibu nabagamba wano juzi mutabani wani wa Okero ono Okero olyemu Sekibizzi oyo abadde Minister of Foreign Affairs Sekifuluuto alete fayiro z'emirimu gy'akoze mu Foreign Affairs naffe tujjeyo fayiro zaffe bye tukoze mu Foreign Affairs kubanga Minister of Foreign Affairs eriwo ku lwa bannayuganda ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ez'ebweru w'eggwanga kubanga Foreign Minister akwasaganya ensonga z'omu ggwanga n'ez'ebweru njagala atubuulire ekintu kyakoze okutaasa Uganda nga kiva mu ebweru w'eggwanga ne bannayuganda ab'ebweru bataasiza mu nsi ze balimu naffe tuleete fayiro yaffe twakomya entalo ezibadde zitwetoolodde awo ffe abatalina office abatalina funds abatalina gundi abataalayira abatakola ki twakomya olutalo entalo olw'Ekongo Sudani simanyi biki byonna twabikomye ekyo kimu bomu ezibadde ziveeyo ADF ebadde eva mu bibira by'e Congo nimujja n'ogyekuba abantu twakiyimiriza Foreign Affairs twarumba Congo ne tulumba M23 ne tugikuba ne tugimalayo tubadde tujja abaana ababonaabona mu nsi z'ebweru ne tubazaayo eka anti Museveni bwakuwa omulimu takuwa buyinza ate ne office zonna endala obuyinza yabumalamu mmwe basiru mmwe ababadde bazikolamu mmwe basiru olaba ne bw'obeera kadaama ewaka olina obuyinza obuwa abaana emmere ofumba n'owa abaana emmere tokkirizibwa kuyingira mu kisenge kya ddadi tokkirizibwa kukola biki naye mu by'olina okukola ebikwetoolodde by'obikoze mu buyinza bw'obwo obutono mu buvunaanyizibwa bwo obutono obukoze batata kye bava balaba ne bagamba nagamba Kadaama kwe kyuka mutulabe ng'obuyinza ngira byonna ebyowaka bikoze bulungi namugamba kyuka mbu otulabe kulaba otulabe genda osiimula ekisenge kyange aba ayingira bwati namuyingirirako bababa mbu bababa bwe bakola kulakuba ebyo Uganda tebiriiyo ebyo naye bababa ebyo bye bakola namugamba yingira otereeze aba ayingira bwati namuyingirirako
bwoba tosobola kukola buno obutonotono buno tosagenda ku mutendera oguddako tetulina buyinza mmwe bate tulina buyinza mmwe kizibu nedda kati Ssenyonyi obuyinza abugyewo mutuusiza ku ebyo Ssenyonyi obuyinza luli nkugambye nga Mpuuga inaatambula kati senga Mpuuga leader of opposition atuuse Kalangala naye bannange bayamba omwana Mpuuga oyo yali akyusiza n'entambula banaye Mpuuga yanyumirwa obwaloopu bannange nno omwana Mpuuga yanyumirwa obwaloopu n'atungisa ebisatu biringa ebitengi si bitengi eringa kawunda si kawunda eringa ekkooti si kkooti saati ate bulawuzi oludda olumu tekuli kitogi oludda olulala kwe omwana ye designing oyo n'akwata essimu bbiri n'alyoka yeewetamu bw'ati jo namulabye akutta akasawo ka no problem omwana Mpuuga yeekola ebintu nyina fayiro eri ku mmeeza ku Sanyu Babies Home mujjukira episodes ze nabakolera ku homes ezo nemba wa example ya Sanyu Babies Home ngenda baleetera fayiro ya Sanyu Babies Home ekiri ku Sanyu Babies Home baleeta omukazi ku Sanyu Babies Home akulira Sanyu Babies Home yonna agikubye ku ttaka atunda abaana nga atunda embuzi omukazi wa Sanyu Babies Home banda ekiri ku Sanyu Babies Home project zonna ezali ku Sanyu Babies Home zonna bazikubye ku ttaka enkoko zaggwawo zonna embuzi zaggwawo zonna ente zaggwawo zonna babadde balina ettaka lyabwe ekiwawu nalyo ali mu kulitunda ku Mityana Road omukazi wa Sanyu Babies Home nzija n'ebifaananyi byo n'ebyabbaawo n'ennamba yo n'ebyokoze engeri gy'okubye Sanyu Babies Home Sanyu Babies Home bagikubye ku ttaka abantu bwe batwalayo ebintu ng'omukazi abitika mu mmotoka ng'abitwala abitunda abaana abalingawo baabayigirizanga okulunda nga byonna weebiri balunda enkoko balunda embuzi balunda biki abaana ne babayigiriza nabo bakulenga abaana ab'ewaka tewakyali nkoko neegi agobye abantu okuva lwe yajja yakagoba abantu over 60 people abaali bamanyi ebya Sanyu Babies Home n'ebyafaayo bya Sanyu Babies Home bonna baabagoba ali ku ruutinga Banyarwanda ekiri ku Sanyu Babies Home mujjukira episodes ze nabaleeta eza Sanyu Babies Home ne homes ezo ddayo mu video ze nakola 2 mwe nayogerera ebintu ebyo engeri gye baagala okukuza abaana Abanyarwanda abatalina waabwe abatalina taata abatalina maama babakulize mu Uganda babagambe eno yensi yammwe omwana afiirewo ng'agamba nga talina kyamanyi yamanyi ndi wano nga tebalina taata tebalina maama mujjukira ebintu ebyo omukazi wa Sanyu Babies Home ndi mu kukuŋŋaanya fayiro yo nzija ogenda kundaba n'ennamba yo n'ebifaananyi byo okuva lwe yajja yakagoba over 60 people abakozi ate gwe ogenda kundaba so buli muntu w'oli oyina by'osobola okukola lwakuba bw'oba totegedde mulimu gwo byebyo ebivaamu kati loopu batugamba loopu alina obuyinza bungi nnyo ng'abaaliwo bonna baatugamba tebalina buyinza kale mbu Piero yo egenda kumuvinga motion emuggyeko simanyi mbu nno tebagenda tololeetinga nguzi nabagambye Museveni akutte notisi z'ekinaanaazi wadde mutabani we
mwabajjira Museveni buli kitongole kye yakuba wansi ekyali kiyamba bannayuganda yajja mu kukitereeza bajja bagamba bazze kukitereeza abagamba okumuvinga moshoni y'okujjako loopu mbunno bagenda ku balwanyisa nguzi balwanyisa enguzi bayambe resources za Uganda obutafa esente ze bawa loopu aziteekawa aboogera ebyo tebalina bitebe NRM terina kitebe simanye so-called PLU terina bapangisa nupu eyina ebitebe ebizimbe nga yagula amapoloti yagula ebibanja eyina essomero yagula ebibanja oba amataka nezimbako ebitebe ebiri permanent ebitagenda kuvaawo eyina essomero erisomesa ba leaders bo tebabina babuuza esente ziragawa Museveni bwato yajja agamba ngenda kutereeza cooperatives bannayuganda basobole okufuna ssente n'abikuba ku ttaka kati ate baabadde bunjako nga bagamba emmwanyi ziddamu cooperatives bajjawo cooperatives kutuyamba naye obwavu bweyongedde mu bantu kati bakomyawo cooperatives ali mu katabo ka 8 akasoma 226 awo wetuli Uganda yeetaaga okusabirwa bo balowooza nti bagenda gikwata bukolokolo bagyegabanye ye n'omutabani balowooza nti balina kutegeerera Uganda nga Uganda eri mu tulo twe yalimu bwe bagendera mu nsiko bakitaffe bamale babeegatteko nga balowooza nti beegasse ku mununuzi waabwe olwaleero bannayuganda balaba beetegereza ensonga nga bwe zitambula buli kyoleeta nti kiyamba munnayuganda ne munnayuganda yandikyagadde era tukikubira engalo kubanga tulabanga ekitugattako abatamanyi be bakola ekyo abamanyi basooka ne baddayo mu byemabega ne beetegereza nti bwe mwatugamba nti muleeta kino kiyambe munnayuganda kyamugasa kino kye muleeta kye kinaakola okusinga bye muze muyitamu emabega mulwanyisa nguzi mmwe mwagivaako mulwanirira nsimbi ya mwi wa musolo nga bwe mwagirwanirira ddi mmwe bwe muba mmwe mulya luwaki temufiirawo nti munnayuganda asigale ng'afuna mu musolo gwawa kakati ebyo byonna ebibuuzo biri mu bannayuganda ababuufu batunula mu nsonga zino ne bagamba nti nedda wano waliwo ekitagatta bye baleetanga okuyamba Uganda babireeta kuyamba baana baabwe nabo balyemu PLU si kibiina kya byabufuzi terina wadde omubaka omulema mu paalamenti naye kati eri mu kulaga nti yeri mu kuteeseza eggwanga Uganda yeri mu kutereereza Uganda be bali mu tusalirawo ani ateekeddwa kukola ki ani alina kubeera mu kifo ki n'akalembereza akatono Uganda keebadde ekyayinawo nti waakiri tugumira ku leader of opposition tugamba nti wadde byonna bitambula nga bwe biri naye waakiri tulina Ssennyonyi waffe asobola okukyalenjinga abasajja abo kakati bakugamba nti PLU yasazeewo nti tekyayagala Joel Ssennyonyi eyagala emuggyewo leader of opposition alondebwenga mu paalamenti ekibiina ne bwe kiba kyaleeta omubaka omu basobola okusalawo nti oyo omubaka yababeera leader of opposition abamu bakikubira engalo nga bagamba nti ekituufu leader of opposition woofiisi eyitamu ssente nnyingi naye tezigasa bannayuganda mwebuuze nti ababaddewo bwe zaayitirangamu mwazibuuzangako nti ziragawa lwaki bakulaga ku mulembe gwa Joel Ssennyonyi nti ssente ziyita mu woofiisi ye nnyingi naye tazikozesa naawe n'ogwa amatu n'okkiriza era n'ogamba nti batuufu nnyo bakikole gwe bakugambye nti agenda okugenda ku kifo ekyo gwe banaaba bataddewo nga waabwe ye agenda kuvaayo akulaga ebbajeti akulaga ensaasaanya gy'asaasaanyamu ssente ezo oba bakugambye nti bwe bajjawo Joel Ssennyonyi ezibadde ziteekebwayo zigenda kukendeezebwako
bajjawo atali waabwe baleete owaabwe naye asobole okulyako.